Leero mbyafaayo by'ekikopo kya Africa obadde okimanyi nti mwaka gwa 2015 eggwanga lya Morocco lyava mu kuteekateeka empaka z'ekikopo kino oluvannyuma lw'okutya ekirwadde ky'Ebola okubakwata. Olwa sipiidi ekirwadde kino kwe kyali kikulira mu bitundu by'obugwanjuba bwa Africa, Morocco abaali bakwasiddwa kuteekateeka empaka za 2015 baasaba zongezebweyo nga batidde nti ekirwadde kino kyandikwata abantu baabwe. Wabula ekibiina ekiddukanya omupiira mu Africa ekya CAF kyagaana okusaba kwa Morocco era waayitawo emyezi 2 gyokka Morocco n'egyenta mu kuteekateeka empaka zino. Bwetyo CAF yaweera ttiimu ya Morocco kuva mu mpaka z'ekikopo kya Africa eza 2015 era oluvannyuma amatiimu agawera ddala 5 gassaayo okusaba kwago okulaba nga gateekateeka empaka zino era gye byaggwera nga Equatorial Guinea yeewangudde okuteekateeka empaka zino. Empaka zaawangula eggwanga lya Ivory Coast ku penalty 9-8 bwe baakuba eggwanga lya Ghana. Only in because of the injury to their first choice goalkeeper. Boubacar Barry to win the Cup of Nations for Ivory Coast! He's done it! Côte d'Ivoire have beaten Ghana in a penalty shootout as they did 23 years ago to become... Brian Katende mnabya mizanyo, KTV, amalindirire.